Yes, msajja mukulu amanyikiddwa nga Edlisa Msuza akake kaweddemu yagobeddwa ku bwa tourism ambassador ne baleeta msajja mukulu amanyikiddwa nga Joshua Cheptegei mpola Edlisa Msuza Kenzo yazalibwa ennaku z'omwezi by the way ennaku z'omwezi za Kenzo zibuzaabuza amawulire agasooka galaga nti yazalibwa ennaku z'omwezi mwenda omwezi ogwokuna 19 yes 1989 mpola era nga aba n'emyaka 31 egy'obukulu still bw'ogenda mu kugattagatta Kenzo yagenda mu maaso n'okuba nti akyusa amazaalibwa ge era nga yagatwala ku ennaku z'omwezi December ennaku z'omwezi 25 era nga omwaka gwe gumu 1990 yes 1989 wali yes ngoba oliawo ayagala kuba nti azalibwa lunaku lwe lumu ne Yesu mbu strong man yazalibwa ku lunaku lwe lumu ne strong man naye nga ate amawulire amalala getufuna akiteebereza okuba nti omusajja ono yazalibwa ennaku z'omwezi nga 9 ogwokuna 1989 era nga emyaka gyalina giba 31 egy'obukulu mpola tukwaniriza ku mukutu gwaffe omugazi ogumanyikiddwa nga Uganda mukamuli amanya n'eddoboozi bamutantambi kimso annamaluli kiboya Maxudi Junior bakubanti naffe bakubanti twagala bakubanti subscribing bakubanti ever obeera wano mpola chao system there so wetwogera Kenzo gakabaga komba Edlisa Msuza bamugobye kuba tourism ambassador era nga bamureplacinzeewo ne musajja mukulu amanyikiddwa nga omudisi w'emisinde ono champion mulamba Olympics amanyikiddwa nga Joshua Cheptegei mpola now ffenna tukimanyi nti bwe twali tugenda mu kalulu waliwo ebintu ebyettabu bingi especially gye bayise people power movement omusajja ono omusajja mukulu nga bwe yali oba yalinga inside mobilize mpola wa people power Edlisa Msuza ate nga twaliwo n'ebintu bingi ebigenda mu maaso mu Uganda so n'olwekyo mukuba nti twalina challenges ez'amaanyi zatandika okuba nti kireetera oba tourism okuba nti oba oliawo tourism sector okuba nti epanikingako kata ne gavumenti kwe kusala okuba nti efuna oluwenda olutandika okuba nti lukakanya ku maanyi g'abantu wanono gavumenti yagenda mu maaso n'okuba nti recruitinga abantu abakabi abalina kumanya agakabi kugata ne ba public figure era nga Kenzo y'omu ku ba beneficiaries abagenda maaso n'okuba nti basayiningibwa Kenzo yagenda maaso n'okuba nti afuulibwa tourism ambassador omwaka oguwedde mwezi gwa 9 oluvannyuma lw'okuba nti yagenda maaso n'okuba nti he attacks Bobi Wine mpola tegunaba kuwera mwaka mpola Kenzo agenze mu maaso n'okuba nti oba oliawo ali pressingibwa musajja mukulu amanyikiddwa nga Joshua Cheptegei nga tono muddusi wa misinde mukuwogerako eri bannamawulire omukyala CEO tourism Uganda tourism abosi omukyalo no bamuyita Lili Arajova avuddeyo n'agamba nti oba oliawo bagenza okulaba nga beetaaga omuntu ali strong omuntu asobola okuba nti yagatta obatuwa abantu bannayuganda bonna omuntu asobola okuba nti awuba bendera nga tasosoddemu ono noono kwe kusalawo okuba nti baleeta omusajja mukulu amanyikiddwa nga Joshua Cheptegei Uganda egenda mu maaso n'okuba nti efa bw'otunuulira mu by'obulambuzi egenda maaso n'okuba nti efa kubanga ekifaananyi kyayo si kirungi wodda mu security wise mpola Uganda ezenga etulugunyizibwa olutaalo olwali e Northern Uganda olwa musajja mukulu amanyikiddwa nga Joseph Kony era nga abantu bangi bagenda maaso n'okuba nti basalwako emitwe enviiri kwogata ennyindo n'obulamu bwabwe okuba nti bugenda kyagenda mu maaso n'okuba nti kireetera tourism industry okufuna setback era nga kyali kizibu nnyo okuba nti oba oliawo abalambuzi bagenda maaso n'okuba nti bajja mu Uganda okuggyako abo abalina experience y'olutaalo era nga abantu abasinga bambi bali batya okujja mu Uganda mpola nga twakamala okuba nti tulinnya olutalo ku nfeete twasobola okuba nti tofuna challenge endala that is political challenge ye people power movement mpola kiteebereza okuba nti mbu abantu bagenda
maaso n'okuba nti bawambibwa mbu, abantu bagenda maaso n'okuba nti battibwa mbu, abantu bagenda maaso n'okuba nti bakubwa. Simanyi ani ali behind this thing, naye mbu kyovula bantaddeko nti mbu baana bangi abagenda mu maaso n'okuba nti bakubwa n'okusibwa n'okuttibwa n'ebisigaddewo. Bino nno bigenda mu maaso n'okuba nti byafectinga tourism mu Uganda, era nga oba oliawo n'abantu abangi bagenda mu maaso n'okuba nti beekuba obutajja mu Uganda. Ajjukira omusajja Omumerica ng'ate musajja ono mu Morocco around there bamuyita DJ Khaled, wali entertainer okuva mu ggwanga lya United States of America. DJ Khaled, we the best in the world. Omusajja ono yali ali supposed okuba nti hostinga Mama Awards mu kibuga Kampala ennaku z'omwezi 2 February. Mpola mpola Mama Awards yagenda maaso n'okuba nti astopinga ngagamba nti e Uganda waliwo ekitta abantu, waliwo okuwamba abantu, waliwo ebintu bingi ebihappening ebiri inhuman oba ebiri against humanity. Mpola mpola so yagenda maaso n'okuba nti akansolinga n'okuba nti asazaamu trip ye mu Uganda ne deal gye baali bamusasudde okuba nti akola wano n'abivaako. Wano nno kyatandika okuleetera eggwanga lyonna okuba nti yennyamira. Mpola mpola lawyer wa Bobi Wine amanyikiddwa nga Amsterdam ngono lawyer omusajja besinga wali mu United States of United Kingdom yavaayo nakondemminga n'okuba nti ayambulira zimama awards okuba nti oba oliawo zigenda mu maaso n'okuba nti zisupportingibwa America, era nga mama awards za America naye okuba nti zisalawo okuba nti zijja mu Uganda, ng'agamba nti Uganda teri safe. Bagenda mu maaso n'okuba nti batta abantu, bagenda mu maaso n'okuba nti bakuba abantu, bagenda maaso n'okuba nti basiba abantu, era nga oba oliawo omusajja ono yagenda maaso n'okuba nti awandika ebbaluwa eno, era nga Abamerika olwagifuna basooka kwekengeera. Mama Awards zaali suppose kubeerayo ennaku z'omwezi 2, yes ennaku z'omwezi 2 guno omwezi gwennyini gwe tulimu ogwa Feb, wabula tezaabaddeyo. Ensonga lwaki tezaabaddeyo tetunaba kuba nti tuzitegeera, wabula nga abantu abasinga especially abali ku opposition bagamba nti okubeerawo kwa mama kwonona ssente za mulimu wa musolo oba oliawo n'okuba nti oba oliawo bino zipromoting ebintu ebirala. So nga ate bannayuganda bali mu kufa, bannayuganda bali mu komera basiba, bannayuganda bali mu kuwa emigo ebitongole ebikuuma ddembe mpola mpola nga bagamba tekibeera fair kubeera ne Mama Awards. Bazijjeeyo tuwulira mbuzaggwa mukaaga n'okweyongerayo mpola mpola tumanyi oba bituufu. Wano nno Kenzo byonna bigenda mu maaso n'okuba nti bimu affectinga musajja mukulu lwakedde lunaku lwaleero bamugambye nti ewanywe weewo tambule otuviire. Abayimbi mwalemereddwa okuba nti mugattagatta bannayuganda okujjako okuba nti mubasosola. Ke kaseera okuba nti muganda wange ofune ekibanja awalala mpola mpola. Butsanga Bobi Wine agenda mu byobufuzi, industry ya Uganda eya music yayonoonekera ddala, era nga okwewalana okwevuma okuli mu industry, buli omu alaba munne nga opponent wa munne, buli omu alaba munne nga ali selfish, buli omu afuna wabbira gavumenti oba okubbira abantu ba bulijjo, buli omu afuna bwe yeekwata okusobola okuba nti afunamu akasente. Bayimbi bangi abagenze mu byobufuzi, wabula abo abatagenze mu byabufuzi nabo bagijoininze gavumenti, oba oliawo abo abatasobodde kuba nti bajoininga gavumenti bambi bali mu kubonaabona ku street, tebalina wakulya, tebalina wakusula, tebalina waki, wabula abo abasala okuba nti benyigira mu byobufuzi indirectly ne directly bagenda mu maaso n'okuba nti bafunamu. Kenzo yafuna obwambasada bwa tourism omwaka ogwedde mwezi gwa mwenda anafuna sente mpitirivu ddala. Hildaman yasalawo ye kugenda mu byabufuzi era nga yakuba musajja mukyala mukulu amanyikiddwa nga Ameria wali emaokota mpola mpola. Bangi abali mu byobufuzi ababifunyemu ne babebekulu abatesimbawo basobola okuba nti batikula etafaali okuva ewa President Yoweri Kaguta Museveni. Industry bwetyo bwefudde era nga abayimbi kisaawa zino industry yaabwe basala okuba nti bagiyita bambi olw'omululu n'okuba nti oba olya beeyagaliza bokka. Abaana abato abalina passion ey'okuyimba nsuubira kijja kubeerera nnyo kizibu okukola ssente mu Uganda kubanga bakulu baabwe bafuna omululu beeyagaliza bokka. Industry bagiyise kati tuli mu ban, ebivulu tebibeerayo lw'abasajja bakulu bano abaayagala okuba nti bakusa famire zaabwe olw'okuba tebakuta bagenda mu maaso n'okuba nti bakusa famire zaabwe, emikwano gyabwe emitonotono
n'egy'olubatu ne baleka bannayuganda abasinga obungi nga bakaaba. Wetwogera ebivulu tebiriyo mu Uganda. Clubs nzigale, omwana promoter, presenter, omwana oyo CD Teka, omwana DJ, omwana waitress takyakola lwa mululu gwa muyimbi owe Uganda. Bampita Jimso Rich Boy Maxudi Junior nkukiddamu. Bampita Jimso Rich Boy Maxudi Junior. Olibaddemu kuba tononyako ku Facebook, Twitter na Instagram. Nisobola kuba tutambula fenna mpola mpola. I salute you. Mbagala nnyo bakyali bange. Mpaka next time. Big up on yourself yenna badda mpuliriza. Yes, tugweko mu next episode mpola mpola.